Dr. Kizza Besigye. Naye Kizza Besigye yasigala nga w'amaanyi. Ombuuzizza obaddala mu ggwanga lino mulimu ebibiina by'obufuzi. Ye amateeka gassaawo ebibiina by'obufuzi, Political Parties and Organizations Act. Naye abantu political actors basigadde nga b'amaanyi nti okusinga ebibiina by'obufuzi mu ngeri nti olibaga ono yaliko amasannyalaze. Era tulinze okulaba General Museveni ng'awummula n'atuula wali ne tulaba ekibiina ekyo ekya yero bwe kisigala nga kiyimiridde nga takola ki nga taliiwo. Ate bambi ba political actors nsobola kunenya asinga ye General Museveni mu butaleeta balala kwetengerera nabo kuba na masannyalaze oba kuba wambavu nti basobola okusigala nga batambuza ebibiina bino ne bwe babanga tebakola ki tebaliiwo. Mu masannyalaze ago agaleeta abantu okujja okwetaba mu kibiina kino gateekwa okugabanyizibwako abalala olwo basobole okuba nga basobola okutambuza ekibiina ne bw'aba akoze eki avuddewo. Ekirala okuwaganyala kati mu ndowooza yo mwami Nalukoola Besigye biwatiro bibuutikira yakola na ekigambo defiance kyakwata nti bangi bazuula nti tosobola kunyeenya General Museveni mu mbeera ya kimpowooze ng'ojja n'oyesa omweso ku lw'Essande as leisure time nga bw'onyumyamu awo bannange tuggyeko Museveni wabula olulumba lwennyini ennumba ezo Dr. Kizza Besigye abadde akyalidde empanga mu nnumba ezo ne kimuleetera okubanga wanjawulo mu by'obufuzi. Bw'aba waakuleka omulala azannye ekifo ekiringa ekikye alina kumala kwekweka nga bw'olaba paapa eyakafa bwe yawummula nga mulamu yagenda ne yeekweka teyaddamu kuvaamu kigambo. Awo omukisa ono omulala aliko okukola nga byakola teriyo ddoboozi ddala limuvuganya. Olaba mu United States of America eyesimbyewo bwagwa agenda n'awummula aligoa n'agenda mu kulwanirira obutonde bw'ensi n'atakomawo ku ssiini kuba bw'akomawo kinyeenyaamu omulala. Trump ye waali kubanga era akyayagala naye bw'ogamba nti sikyaliko wummula sikyaliko era sikyayagala wummula toddamu kunyeenya. Olaba bw'otunulira mu Iran waliyo omusajja professor omuzibu ennyo Ahmadinejad bwe yawummula yaddayo era alabibwako ne mu bbaasi ng'ayimiridde mu bbaasi agenda okusomesa abaana ku university ng'omuntu wa bulijjo. Kyova olaba nti Hassan Mwenye gyali mulamu Tanzania naye tanyeenya, Benjamin Mkapa gyali mulamu tanyeenya, Jakaya Kikwete takola ki tanyeenya. Ono no tantawaanye ono omusajja ono mutiitiisi ngenda kutuuka waawo enjawulo eri ku Dr. Besigye n'abantu mukulu Luyimbaazi bayogerako nti Dr. Besigye olutalo lwe lwakusiguukulula nakyemalira ate bali mu democracies mentioninga then tambwe gwako ne bawumula ne balika abala ne bakola ki irindeko enjawulo ndabanga ntono nnyo mwami Buwembo bwabanga yakulembera n'atasiguukulula omukisa kitagwadde Luyimbaazi noza kyagezako in fact from the start Dr. Besigye azayogera naga nti political parties zo kulwazo tezisobola tusobozesa kujjako ki nakyemalira. Era kyovola nti newe yali party president wa FDC yatambulanga n'abantu nga Elias Lukwago nga si wa FDC era teyamusimbako na muntu. Yaleeta abantu nga Muhammad Mwanga Kivumbi e Butambala namunoonyeza akalunga si wa FDC namboze namunoonyeza akalunga si wa FDC ngazimba ba fighters dozukani mwami Luyimbaazi information webale nnyo kugireeta kakati olaba ekiri wano ku mulundi guli bwe twali wano debate gye tutamaliriza nabawe ekyokulabirako kya Omukonto Wesiziwe mu South Africa nti Nelson Mandela omuvubuka omuto bwajja ng'avudde e Cuba okuyiga obuyeekera ng'akozesa bbomu enjingirire ze yayigire wa Fidel Castro abatuuze aba ANC aleeta ekiteeso kye nti tugende violent
yengeri gye tunakubamu abakabbulu ANC ewuliriza bamusajja mukulu ba Walter Sisulu ba Oliver Tambo bawuliriza bagamba akavubuka kaleese ebizibu gwomanyi bwe bakola baresolvinga nga ANC ne bagamba style eyo ffe tetugenda gibeeramu naye tetugenda girwanyisa bw'atyo Nelson Mandela bw'afuuka commander in chief ow'eggye erya Omukonto Wesiziwe eyasookera ddala mukyo kyengezaako kugamba ki nti bwe muba mulonzeewo wings bbiri eno ey'ebyobufuzi enyumyamu ku mboozi ku political rallies ne mu meetings mu kuzimba structures n'emboozi eyo nerimwe mubeere nga muli basaale muki muyo wane ewaffe batandika okubeera nga bagamba bw'aba oli taliiwo nze ebyo sibiriimu awo ewali point awo ekirala njagala okutuuka ku butiitiizi bwa mukulu Buwemba ono bw'oba onootereza oluzzi ng'onoolugogola osooka kulusiikuula lwonna lusiikuule bw'omala oddusiikuula n'enkomozi gyewo gyemu ebicaafu oluvannyuma amazzi gajja kuteeka ofuna amayonjo toduka laba ono bwe baamulinnyangako katono kakongovule ng'agamba nterenve wano okiraba abaasigala be bakola ki be batereeza kati toyina nambavu zoogera ku bigenda mu maaso kubanga wadduka budusi eggwanga lyaffe Uganda olutalo lwe tuliko lwakumaamulako nakyemalira ono mugambe yeesirikira ajja kufuna omukisa ddemu ennumba zemukolako kaakano kati ono bwadduka n'akola disservice eri FDC as a political institution hadduse muki yawabula nga tebawulira bitya kakati ekirala ali mu kuwakanya ebikolebwa eri mu FDC kati kankubulire kino okimanye mu political parties ne bwogenda mu United States of America balina gye bayita Camp David bwe baba n'enjawukana tebalegesa mu mawulire bagenda ne beekweka eyo ne batuula ne bateesa oluvannyuma ne balyoka bayita bannamawulire nga balina position gye bakoze eki gye batuuseeko ffe mu bibiina byaffe eby'obufuzi olw'embeera eyo ey'okulwanyisa obutaagala kuwuliriza ne bwe babawandiikira nga tebaddamu nga ggwe bwe wakola wawandiika gye bali ne bataddamu n'ogamba ani anampulira naffe nno mu DP kyekyatutuukako nti bwe waagwa enjega aba members ne bawandiika nti twagalayo meeting eya National Council Gerard Siranda ne Mao ne bagamba banaatukola ki temubaddamu kyova olaba nti twafuna justification ensonga lwaki tusigala nga twogerera muki mu mawulire ekyakoleddwa bannamukadde b'FDC kituufu okugenda batuule lwakuba bakola kikeerezi bwe baalifunye ebbaluwayo baalitandikidde awo gwe ebbaluwa gye wawandiika tewawandiikira Secretary General kumusaba meeting ya National Council etuule oleete ensonga zo ku floor ffe twawandiika nga tugamba nti ssebo Gerard Siranda twagala meeting tusobole okuwulira ku ndagaano egambibwa nti yakoleddwa wakati wa mukulu Nobert Mao naawe ne General Museveni bo tebaatuddamu buzzi kaakati bano bwe batuula munda bagamba obuziina tunaabwanika paka wa mutabani we bw'abanga bamuleese nga bagamba wuuno yabbye osooka muteeka wano munda n'obuuza owaayi wabbye eki mwana gwe n'ofuluma wabweru n'ogamba teyabbye naye n'oyitaba abakulu be yabbyeko ebintu ne mutandika okuteesa mukyama ekyo amawagali galemesa abakulembeze baawano okukikola kakati ssebo kyogamba nti mukulu Nabwiso ripooti y'enfu amazima gali nti naffe tusobola okukirengera nga tutaddeko gaalubindi
naye tetusobola kukiwakanya bwe tuba twogera ku demokrasiya, diplomasi n'ebibiina by'obufuzi ebitaagufu bw'oba oli wa bizimba anti kati gwe kankubule tosobola kufulumayo omusajja yenna omufumbo tasobola kufuluma njuye n'agamba bassebo ne bannyabo ng'alimu ensa. Omukyala wange agaba sukaali amugabira ebivubuka bikawuula bijja wano ne binuuna sukaali wange aba yeeswazizza. Kati mu nkola ey'ebibiina by'obufuzi waliwo kye musooka ne musibira munda kubajjukira buli we mufulumayo mugamba abantu waliwo okusibira munda nga tewali lugendo. Oganda musajja genti bamusanga bakuba enkuuli ne bazza possibility y'okutuula ne bano bonna abaali bavuddeyo nga bagezako okuhighlightinga ku nsonga eyo babafulumya ekibiina. Anti kaakati okutuula bano bwe bawandiikira ebbaluwa okutuula kwali kuzze nga kwetaagisa abakulembeze oba oliawo ne bakola amalala ne batatuuza nkiiko kumulungula nsonga eyo. Naye bwe balabye ng'ekintu kiganye kizimba kyabise kati bakole baluddewo mu luzungu tuyinza okugamba bakikoze belatedly baluddewo naye ekyo kye balina okusooka okukola. Kankubuulira ebimu ku bitta ebibiina by'obufuzi kwe kuzibikira amaloboozi g'abalala. Bwe twali wano omulundi guli nabagamba nti mu bibiina by'obufuzi waliyo be bayita aba left wingers abagwa ennyo ku luuyi olwa kkono, waliwo n'abagwa ennyo ku luuyi olwa ddyo nga bo basika nga boolaba mu kibiina musobola okubeeramu abagamba nti ffe tuli defiant, abalala ne bagamba nti ffe tunyumya mboozi ya mirembe. Katukitwale nti abamu bali ku left abalala bali ku right, naye ate eriyo ba moderates abawakatikati. Kankubulireyo ekigambo mu kibiina kyammwe ekye-NUP. Owulira emboozi ezo ze wawulira nga bagamba nti tugende tuteese ne General Museveni ng'abalala bagamba nti ffe tetujja kuteesa na General Museveni. Okutaba sibe. Emboozi ezo zezo emboozi bw'oba toyagala ziveemu kalinsambulira mutuula n'abo abalina amaloboozi ago ne mubabuuza naye ensonga yammwe eri ki eyo gye muleese ne mukubaganya ebirowoozo mugenda okuvaamu nga mulina we mutuuse ku position entufu, naye temweddiramu mu mawulire. Bwe mweddiramu mu mawulire mugenda okwesanga nga mwerumbye kyova olaba oli atuuka n'abuuza nti gwe billboard yo okimanyi ya buwumbi ono naye n'agamba nti gwe okimanyi gwe wandetera girlfriend wo muw'omulimu. Olaba ndooza mutuuka ne mwerumba gumba ku gumba, emotions ne zirya okutegeera ne logika eyalikozeseddwa mu bibiina by'obufuzi. So mukyo onansonyiwa nange njagala obwanjulukufu, naye bwe kituuka ku butayuza kibiina kyekireetera okuleetawo ensonga ng'ezo ripooti. Naye lwakuba ripooti eno bw'oba ogiwa olw'okuba ekibiina ky'ebyobufuzi si kya muntu, oteekwa okuba n'ensonga zoneesigamako nga bw'owulira ekyo ekigambo tesentebe tuba twazeewola kwani era interest eyenkanawa era nga tuli bazizzaayo tutya yabaffe mwatuulawa batuwa batuwera ku interest ki tusasulira mu bbanga ki because assume right now singa nandala afa ebbanja liba limusonyiddwa liba ligenze ku kibiina kati nebanga negotiatinga ng'omuntu webale nnyo kakati ekowe nyini wakola endagaano ne bammanerendaazi naye twatuulawa okusalawo. Naffe nno bwe tutyo bwe twabuuza mukulu Mao nti wagenda okukola endagaano ne General Museveni naye twatuulawa okukutuma olaba kebeere kampani. Haji Nyombi ne Habibu Buwembo mukola kampani yammwe, it is a private company. Naye bwe mugamba nti mulabye akabanja mu Ndeeba mwagala okukagula mutuula ne mu resolvinga nti kampani eresolvinze olwaleero tugule ki akabanja ku ssente bweziti. Kati ate ekibiina ky'ebyobufuzi naye ebizibu ebyo nga bimaze okubeera mugende mweyingire ekisenge awantu awamu, muleme kuyuza mpale za chairman wa kibiina kyammwe, muleme kukuba kalipo ba Habibu Buwembo, mutuule nabo munnyonnyole bwe waba waliwo ensobi mwetonde ekibiina kitambule. Kati kanso kati mwayagala nammwe mukikwata ekisajja kikulu bwe muti omusajja muleke mukubako wadde ku ttama ne muleka agende wa Museveni ekibiina kyammwe akitwale muli bamativu. Bwe twamanya ebyo meeting eyasooka yatuula ku Ivory Hotel eri Nansana
ng'abagituddemu baani ba members ba National Council batuulamu bano mukubeerako parliamentary committee be bamemba ba parliament aba DP n'abo abaweebwa tiketi okufuuka bamemba ba parliament ne batayitamu, kubeerako ba chairpersons bazi districts zonna aba DP ne kubeerako ne bamemba ba NEC. Batuula ne baresolvinga nti tupetitioninge secretary general tutuuze meeting batubuulire ku ebyo bye tusomye mu mawulire nti General Museveni ne Mao ne Dr. Siranda bakoze endagaano ku lwa DP ali mu ndagaano anti constitution kyekola ki kyetugamba kuba ne bwodduka obuddusi mu kooti ekubuuza mwamaliriza okuyita mu mitendera munda mu kibiina kyammwe kati bwe twamuwandiikira n'abifuuka kyesirikidde muzigo mu ttimpa y'ensonga lwaki bammembers b'ekibiina baali batuufu okugenda mu maaso n'okukola ki n'okukaayana. Ontegedde taata nabwe kityo tetwasirika busirisi twali twagala bajje omanyi tosala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi twali twagala bajje batubuulire bannaffe lwaki mwakola bino okiraba amalala bwe gabayinga tetwava tugenda mu mawulire kati kanso nyina we simatidde bulungi tuddewo katono nnyo wali wogambidde abatuliriza nti mu bizibu bya FDC Dr. Besigye ayinza okuba mwali olw'okuwagaganya ebiwawaatiro zanedda si bwentyo wabula nkulaga bulazi nti yasigala nga yafuna ekisookera ddala mu kiseera kye ng'ali active nga yeesimbawo ng'era akompola ebigambo ebirumba abafuzi abafutubadde ku bannansi bapipo balina obubaka buno bali mu kumpa online ku nsonga jagala okittanja yanyweza nnyo n'alabika nga musajja ayagala eggwanga lino ng'era ayagala okumaamula General Museveni ave mu buyinza. Bw'amala okuzimba erinnya eryo ate najja ava ku kibiina kya FDC nga president era n'asalawo obutaddamu kubeera candidate naye n'asigaza amasannyalaze ate n'asigala nga akyajjawa n'abuutikira abo abadda mu bigere bye candidate ate era president w'ekibiina nga tasobola kunywera ekyokulabirako ajjaye n'atuuka president abantu ne bamwaniriza katugambe mu activities FDC naye ate najja atuuka ye Kano Kizza Besigye abantu ate embeera nefuuka yansasagge nnyo nga ate ye wa waggulu nnyo kusinga ki olaba Dr. Pokawanga Semwogerere bwe yawummula ne wadda Honorable Dr. John Sebana Kizito olaba nga ono yalekebwa n'atambuza ebintu bye kale sigaana baali bonna bakuzeemu naye baawummula era tebakyataaganya kabeere omukulu Nobert Mao yali obwa president general tebaddamu kukomawo baamulekera n'akola obuvuyo bwe nga bw'omulaba naye tasobola kwekwasa nti oba Dr. Pokawanga Semwogerere yannemesa okutuukiriza kino amaanyi gange oba geeyasaamu ye point gye ngezaako okulaga si mu mwoyo mubi naye tutumulye lyasigalako ekyetutumulye oyinza otya okuteebereza opposition bwe yandibadde without Dr. Besigye ku kino kyogezaako okufrontinga nti oba olaba yandi stepinzeko back okusobola okugiving away abali mu bukulembeze oteebereza otya okusinziira ku byobufuzi bwe byali Dr. Besigye ng'ali bali opposition and towards 2021 I mean abantu kibali ekisooka nti fenga wano mu Uganda tulina ekizibu kinene nnyo n'okusoomoozebwa kwe tuyitamu mu kuzimba abakulembeze omukulembeze omwe ajja n'azimbibwa okumala ebbanga ng'agenzeeko resources nnyingi kiba kizibu okufuna omulala amufaanana okwokusoomoozebwa kuli jeno ekirala abakulembeze abali ku luuyi oluvuganya gavumenti tebafunika lwa nsonga si bangi abeeteefuteefu okwewaayo si bangi abalina resources ezibayimirizaawo nga bw'onaagamba Dr. Kizza Besigye omuntu n'ayimirira ekigambo ekyo si kyangu bassebo ne bannyabo abatuwuliriza era nammwe bwe bayimirira nammwe nga babalwanirira eddembe lyammwe muwe ekitiibwa abo abasobola okukikola kuba ekigambo kizito ng'oli ali eri gwe mulwanyisa akutte emmundu ng'ate alina ne ssente
omuntu wamu n'asalawo okuyimirira ku luuyi lw'abo abanyigirizibwa si kyangu. Ekirala mbanenya naye saagala banenya nnyo abali ku luuyi oluvuganya mu kuzimba abakulembeze abalala okubaddira mu bigere byabwe. Oba nfuna olw'okuba tebalabika si bangi be balondamu bajje nabo babazimbe. Naye nnenya nnyo omuntu nga Gen. Museveni ebbanga lyamaze lyonna mu buyinza nga tasobola kuzimba mukulembeze mulala asobola muddira mu bigere ne bwajjayo binoculasi n'atanga ate MK ate gwe mbadde saagala ate onzize mabeganga Nyabo, ino internet wenyuka ng'ekizungirizi. Ate kamera yayo lumamyo. Bannange ebyandaka ku buggo. Buno